Chris Asimwe oba Don Chris Mulambo buli matiga. Uganda's most wanted Don Chris sawa zimbe tuogerera ali mu mbeera mbi nnyo era nga yeetaaga buyambi bwammwe mwabasobola omuyambako ab'eŋŋanda ab'emikwano wadde omusajja ono nga abadde anoonyezebwa wano mu Uganda olw'okudduka ne ssente z'Abannayuganda ezisukka mu buwumbi 2 obulamu bwe buli matigga. Ng'ekisinza okumuteeka mu mbeera eno kwe kwasama kankiyite bwe ntyo. Manyi bw'okola ddiiru ne mafiya ate n'oyasanguza ebyama byabwe obeera oleesa obuzibu bw'amaanyi nnyo obuyinza okuviirako okufiirwa obulamu bwo. Ono Don yaddukira e Germany ng'ayita ku booda y'e Malaba n'alinyira ennyonyi e Kenya nga batandise okumugwamu wano mu Uganda ng'ekintu kitabuse. Naye bwe yalabye ng'ebintu bya ddala ate nga bamuli emabega nga nabo tebamuwolerezaako wadde kwe kwekyawa n'agamba agenda kuboogera bonna amannya lisiti y'abanene abamuli emabega olw'ensonga nti kyategerekese nti eno scam gye yalimu si yali omutwe omukulu ye bali bamukozesa nga kifaanani naye ate waliwo abamuli emabega nga banene naddala mu nsonga za security njogera ku magye ne poliisi ate nga bonna bali mu gavumenti. Lunange ekintu kino kyamutadde ku bunkenke era baamukubira amasimu kwolwo olunaku lwe yayogera nti agenda kwogera banene. Bamukubira amasimu mangi nnyo nga bawulira agamba nti nga bamutiisa era nga bamukakasa nti bakisobola okumuzza e Uganda gy'agenze si wala nnyo. Era ne bongerako ne kadde nti wadde olowooza tuyinza obutakuzza Uganda ng'oli mulamu wabula tusobola okukomyawo mu body bag. Nga balaga nti basobola okumpangira eyo baasasini baabwe oba abatemu ate ne bamutugumbula mu nsi yonna gy'alimu. Kuba ate tukimanyi bulungi nti ezo ensi ezisinga eza Europe oba ez'ebweru abatemu bangi ate abakolera ssente nti olw'ensonga nti amamundu ewaabwe ga bulijjo ugamba okutta kungi nnyo bamafiya bangi olw'ensonga nabo baba baagala ku kasente ak'okulya nga kasita omuweereza omuwadde ng'akuttira omuntu ogwoba omutumyeko. Kati omumatu munnaffe Don Chris atalina wadde security yonna atalina banene baalinayo eyo omuntu owa bulijjo wadde nga yali avimba wano mu Uganda nti Don naye wadde eyo munange abeera wa bulijjo nnyo so n'okumugyawo kiba kyangu nnyo nga era bwe baamugamba. So etwogerera kati obulamu bwe buli mu matigga naye ekisinga okutiisa be banene abamuli emabega. Mu bantu byayogedde mulimu General Damulira ono akulira crime intelligence era nga abadde addukanya n'ekitongole kya CMI oba Chief Task of Military Intelligence. Ono omukulu abadde yakakuzibwa juzi wano omwezi oguwedde okuva ku Brigadier General ne bamuzza kuba Major General era olw'emirimu gy'akolera Museveni ne mission ze tuzze tumulaba enfunda eziwera ng'ayingira abaana ba ghetto nga era kiteeberezebwa okuba nti y'omu ali emabega n'okurecruiting abaana ba ghetto okubayingiza mu jaati kubayita ne bakuba abantu emiggo era ne bakola ensasage ku Bannayuganda n'ebintu ebirala bingi nnyo. Wabula Don Chris ono atandise okwekubira enduulu ng'asaba ku buyambi bwammwe. Yalabiddwako ne blog omu penge ng'ayogerezeganya naye era ng'aliko byamulagirira. N'amulagirira ku bantu abamu bamuyambeko bambi kubanga ensi gy'ali mu Germany ayinza obutaba so self and secure nga tafunye buyambi bwa gavumenti yeeyo. Sente zo baazimuwanga kituufu yazifunanga naye ate si yalina nyina ekintu era sente teyazifunanga zonna nga ye mwali muzimuwa Bannayuganda. Era bannannyini ekintu abatuufu mwe muli Captain Mike Mukula ne Major General Damulira bokka bye yasobodde okwogerako naye ate kiraga nti wali abamuli mabega balala bangi era nga banene abo just ba shareholders bonna tanaba kubamenya naye ate be bamutadde ku bunkenke nga tebaagala ate kwasanguzibwa tebaagala abantu babamanye nti bali emabega g'okukola ebikolwa nga bino ebyokubba Bannayuganda. Naye ate ne weewuunya nnyo n'ogamba naye omuntu akulira ebitongole by'okwerinda omuntu asaavinga eggwanga lyaffe Uganda nga ssente zimubeezaawo ziva mu nsawo ya Munnayuganda lwaki abaakola ebintu bwe biti ate abbe Bannayuganda abanne bateekeddwa okukuuma. Kiba kikulaga nti ne security wise tetuli bulungi nti abantu abandi badde ate batukuuma security
ate be bantu abatutadde mu mbeera ey'akazigizigi. Twogera kati bannayuganda enkuyanja y'abannayuganda bali eyo bakaayana bayumba kugamba beekyaye balaba bannange poliisi erina kyekuze kubayamba ku nsonga eno ya Don Chris eyadduka ne ssente zaabwe, ssente nnyingi. Omuntu ne bamugamba aleeta obukadde 6 nga bw'omanya embeera ya Uganda, naye ng'asuubira nti mulimu ekitangaala mu ssente z'anaakuwa oba mutabani we oba mukyala we oba muganda we ajja asobola okugendako ebweru eyo ate agezeko kuyiya obulamu okumwekwegamba naye asobola obbajja mu mbeera gye balimu, naye ate n'okwata akasente nga ye bakakuwadde konna n'okezibikira. Munange Don Chris ye nga bwayogedde alaga nti kati ye si akirimu yekka, naye abantu bonna batunuulidde ye. Kyekyo kyekikolwa ekiva mu kugenda mu maaso n'okuddiringa n'abantu abazibu ennyo oba bamafiya. Bamafiya ebiseera ebisinga gwe bakuteekawo ng'ekifaananyi era gwe agenda okuzigwamu naye kuba kusiba basiba gwe, ate ogezaako nnyo okwogera ebisinga ekiddirira era kuba kufa kubanga bo bali mu system era tebagala bamanyikibwe nti be bali mabega g'ebintu nga bino ebitulugunya eggwanga lya Uganda. So nga tugenda mu maaso okwetegereza ensonga eno twagala tumanye binaggweerawo olw'ensonga nti ye Don Chris ye kyamanyikiddwa bulungi ali mu nsi ya Germany gye yaddukira, naye ate Germany ekolagana ne Uganda wankuwadde tebakolagana nnyo nga twawulirakoko embiranye wakati wa ambassador we Germany ne CDF Commander Defense Forces Muhoozi Kainerugaba ensonga nti ambassador we Germany ate yayita ku nsonga ezimu nga avumirira ebikolwa by'ogamba nti ate abantu babatwala mu basement n'ebyo nebiddirira awo. So ate Muhoozi Kainerugaba nekimunyiiza nnyo okugamba byali biwanvumuuko ng'ayagala nabbagobesa wano mu Uganda naye ate tekyasoboka. So mu byonna nga tukulaga nti yes omukulu Don Chris omugagga Chris nakwadde akola live n'avuma abantu n'akola biki byonna n'abikola ye betwogerera okwasama ennyo kuyinza okumusuula ewabi. In a time bayinza omujja mu bulamu bw'ensi eno ate ne bazza mayiti abafamire ye n'ab'eŋŋanda ab'emikwano mwewenga mukimanyi nti anytime omuntu ayinza okuddizibwa e Uganda si kumutwala mu mbuga z'amateeka avunaanibwe wabula ate ayinza e Uganda wabula ne bamukomyawo e Uganda nga mayiti nga zembuyaga ezikunta. Naye nga ye emboozi eri ku Don Chris musigale ku DVC ngena sigala nga mbaweereza amawulire ag'enjawulo ne bu stories ne bu mini documentaries obw'enjawulo kubanga just mbasikirayo ensonga zonna nenzibategeeza bulungi ne mutegeera lwaki ebintu biri engeri gye birimu. Bagala nnyo mweraba.